welcome and congratulations. Yeah, thank you. Katonda okusokera ddala nti Uganda tugireetedde ekkula batuwadde ekkula olw'okubeera nga tukomye ku mukyala ali eyo omukyala alima naye ng'omukyala okulima kwe si kyangu kubanga abakyala mu butonde ffe tetuyina ttaka kino kiri mu Afrika wonna okwetooloola Afrika naye ng'omukyala 60% kizuuse nti asobola okulima emmere gy'asobola okuliisa abantu be naye ate nga mu ekyo abakyala 20% oba 20% be balina ettaka naye ne twesanga nti 80 ku 100 emmere ebeera ng'erimibwa n'ebintu ebikolebwa n'emmere processingibwa etundibwa abakyala bacontributinga 80 ku 100 naye singa omukyala aweebwa omwaganya n'aweebwa ettaka era kyetuva tugamba nti omukyala yenna ali eyo nga tonnaba kubaako sikiru yonna gy'ofuna ffe weetuli nga gwo association tugenda kuba impactinga era tuleesa awaadi eno olw'okubanga awaadi bagenza okulaba okwetooloola ensi zonna 28 ezaakuŋŋaana bano bakyala bannaggwadda balimi bakola ebintu abamu balina ekazi nga 4 balina ekazi 6 balima baprocessinga emmere baddira muwogo ate fenga mu Uganda wano tuyina emmere nnyingi naye emu egenda bugenzi n'evunda ne tutajjaamu kasente naye njagala okukubiriza abakyala mwenna abali eyo ng'olinako ky'osobola okukola tubuulire era tujja kunoonya association eno twagitandika esobola okuyamba omukyala akole practice eri smart mu agriculture emmere erina system mweyita okusobola okutuuka ku mmeeza okugirya ate n'abeebweru ey'amawanga ag'abazungu gaagala emmere kati kyetaagisa nti ffe bwe tubanga tumaze okukirealizinga ne skill gye tufunye tugenda kusobola okwongera maaso ebyobulimi n'ebyenkulaakulana mu ggwanga era awaadi endala ya excellence bakizudde nga abakyala bangi benkomyeko abakyala mu ggwanga wano okwetooloola ebitundu ebyenjawulo ebuyikwe natandikayo NGO network bagita buyikwe NGO network erimu ebitongole bingi era mbakomyeko ekibaale Greater Kibaale mbakomyeko wano mu Buganda mbakomyeko kale awaadi eno baginoonyereza mazima ddala nga mu katono kennina nsobodde okuyigiriza abakyala nsobodde bakomako basobodde okuyiga ebyenjawulo abamu ne bava ne mu kwetunda
ne baddayo ne basoma mbayigiriza ebyalaani enviiri abalala okubeekinga n'okulima abamu mbawadde ensigo so nkusaba abakulembeze baffe sipiika osobola otuyamba ku kino n'otukwasizaako ng'omukyala mama Nabbanja n'otukwasizaako ng'omukyala ne tusobola okuleeta emmere eno nesobola okugenda ebweru ennyonyi zibuuka wano ne zitwala ebyokulya naye ate kyendabye mu Ghana nti basala ennaanansi ne basala fruits eziri fresh ne bazibuusa ne bazitwala mu bazungu ne bazigula ku makya ekyo kikyasoboka nnyo ne wano e Uganda kubanga emmere tugiina kibadde nga kitulema kubanga skill tubadde tetugiina naye kati ketufunye skill tugenda bikola naye maama Janet nkusaba obuwagizi bwo otuyambeko ng'abakyala ffe weetuli okulaga nga tuteeka mu nkola n'okutwala abakyala bano tubaigniting taata nze nkuyita taata His Excellency the President kubanga abaana boyina abamu bennenkana emyaka so nkuyita taata sikuyita jajja so taata nkusabanga taata otukwatireko tuweeyo buwi oba otwazikemu ettaka eryenkana acres 2,000 tugenda dikolamu tulifuule kubanga ffe abakyala abafuula ekyo Katonda yakituwa obusobozi weebuli ne skill tugifunye otusobozesa otukwasiza nako modern agriculture technology tusobola okutwala ebintu bino mu maaso kijja tukola bulungi nnyo so omukisa Ghana yagutuwadde tekibangawo okufulumya activity eno eyaguzakuza emala ennaku 7 ku 10 naye guno omwaganya bagutuwadde okumala okufuna awaadi zino baguleete ogwo omukolo gutandika okutojjera wano omwaka ogujja 2025 era nkusaba nti maama ow'ekitiibwa Janet nze nakwagala kyova olaba nga nange nsobodde okumaintaininga omutindo enviiri ezange buli wonsanga this is my identity sikyusa bwe nti bwendi so nkusaba otukwatireko ng'abakyala tujja kikola tweyanziza. We also thank God that because of her excellent performance and the award, African women in agribusiness brought this meeting next year to Uganda, and Uganda will be hosting it because of her. Oh yes. So we call upon our nation, our president and Mama, the speaker and Mama Nabbanja, that they will take this up to host this next year in Uganda. Tata, tusaba okwatireko abakyala bano oyagala nnyo abakyala nkulabe ng'ositula abakyala omulembe gwo gwe gujjayo abakyala mu ffumbiro ne batuula ku bwa prime minister bwa vice president ne babeera abakulembera parliament esigaliko kwega olabira ddala ng'oli musajja ayagaliza so tukusabye ne Triforce omukwate ku mukono afuuka omu ku bannaggwano abagenda okufuula abatasobola okufuuka bannaggwano ekyokubiri nsaba nkubira omulanga maama Janet Museveni gwe maama w'eggwanga ate owaffe owaddala tusaba omukyalo naye omukwate ku mukono ozo okwata ku bakyala bangi nono mugatte kwabo asobole naye okufuuka ensonga kubanga asomye ayayaana naye abulamu bubuzi amukwata ku mukono n'amwongera n'atuukiza ebirooto bino mulala nsaba prime minister mukyalo ono omuwe audience ate omuwe n'obusobozi omuwagire gwokulira ebya bizinesi n'ebirala tusaba ofiisi yo emuwe obuwagizi bwonna obwetaagisa asobole okutuukiriza by'alina okulubirwa ekigendererwa kye kulaba eggwanga nga likulaakulana oba okutuukiriza n'okuimplementinga programs za president eza national transformation z'alina ng'ate olunaku lweruyimba lwe buli lwayogera nsabye nnyo obuyambe bwe bunaaba bumuweereddwa tujja ssanyuka ng'eggwanga tujja ssanyuka nnyo mu mubiri gwa Kristu community zaffe tezigenda sigala kyekimu nga tufunyeyo abantu bwe bati abalumirirwa eggwanga abasinga wano twerumirirwa ffekka ne bwe tufuna omuntu ayagaliza ng'ono kwe kusaba kwange nganze omwami muwagidde okutuuka wano wensobodde abadde ng'aleeta ebirooto nga mupushinga nekyensobola kati kyekiseera si kyamusobola azitoye yeetaagako emikono eminene emiwanvu egisobola omuwanirira n'atuuka ate kyemmanyi awaadi bw'abaana aleese ya ggwanga alina obusobozi obuleeta awaadi y'ensi yonna ekyo kyentunuulidde omwaka ogujja 2025 agambye ekitongole kino ekyaguzakuza kigenda kuleeta programu eno bakigenda kuleeta okutikira kuno ne programu eno eyaguzakuza mu Uganda ku lulwe olw'okuba yasinze mu Uganda kati awaludde ekitongole kimaze emyaka 10 mu Ghana nga tekigenda mu nsi yonna ndala ku lulwe
bakiwadde ne bagatusabye batukkirize gavumenti ya Uganda tukikole mu mwaka ogujja tukikole mu Uganda. Ekyo kiraga nakyo nti busobozi. Nsabye bwe tunamukwata ku mukono ne tumuyambako n'okuteekateeka omukolo ogwo omwaka ogujja wagenda kubawo ekyamaanyi kubanga kiwalula continent zonna 7 ne zikuŋŋaanira wamu ku lw'ekintu kino. Tubawalule twegatte ku b'amaanyi kubanga Mukama atuwadde omuntu waffe. Nasanyuka nnyo ebyo byennyini nga bitukoleddwako nga tufunye obuyambi ate muganda waffe mwennyinaffe omuweereza wa Mukama asobodde okutuukiriza. Mukama bwennyo omukisa mbagaliza obuwanguzi obwa 2024. Shalom. Abana batuuliza njagala ogamba nti Mukama yeebazibwe n'omuggundu. Erinnya lyange nze Sekate Joseph, ndi mulabirizi w'amakanisa ga Jericho Breakers mu Uganda, ate ndi national mobilizer w'abalokole bonna mu Uganda, ate ne Bishop Odongo yannonda okubeera parliamentary chaplain. Nebaza Katonda olw'ekisa Mukama kyatutaddeko mu biro byaffe oba mulembe gwaffe. Sikitwalanga kya bulijjo, Katonda yasitula abakulembeze, tewali mwana wa muntu. Abalumi 13 bwati bwayogera. Njagala okwebaza Katonda olwa mukyala wange Dr. Trifosa Sekate Sengendo olw'obuwanguzi bwatutuusizaako okusookera ddala nga community y'ekyebando ekkanisa ffe wesangibwa Jericho Breakers ng'ekkanisa tuli basanyufu basufu, ate omubiri gwa Kristo mu Uganda nagwo gufunyeyo bannaggwano. Bulijjo tubadde nga tuwulira bakiprotiki n'abalala naye katutandise okufuna naffe abaffe. Bulijjo batubuuza naye abalokole kiki muyinza okukolawo mu Uganda muno okuleeta enkyukakyuka y'omuggundu nga abantu batulabanga abawogana obuwoganyi. Naye muffe tulina ba doctors, tulina ba professors, tulinamu abantu abalina obusobozi. Era mukyala wange y'omu ku abo alina degree 5 asobolera ddala okuderivalinga. Mukyala muyivu, mukyala mukozi nnyo. Era National Fellowship yamwe-identifyinga ekifo ku national nga Minister of National Fellowship w'ebyobulamu. Omulundi guno Mukama yamusaako omugugu ogw'okugenda okusoma agribusiness. Agribusiness kitegeeza okukola okusoma ebyobulimi ku mutindiro ogw'ensi yonna, ng'osobola okusoma ebyobulimi ate n'obikolamu amagoba oba n'obiprocessinga paka ku export level, nga si kulima bulimi n'olya oba n'otunda mu butale bwa wano ne paka n'otuuka n'okuexport oba okubisindika ebweru ng'emmere ya mutindo ogw'ensi yonna. Byasomye era n'amala n'atikkirwa mu Ghana Accra n'avaayo n'awards. Teyatikkirwa butikkirwa naye amawanga 28 okuva mu continent 7 gonna gaavuddeyo ku mukolo ogwo gwabadde gw'amaanyi nnyo, naye mu mawanga gonna yasobodde okubeera nnamba emu. Ekyo tekitwala nga kyakusaaga, atuleetedde ekkula wano eri awards 3. Twebaza Katonda atusobozesezza okutuuka ku ekyo. Era ku museera kino njagala okugamba nti awards ezo nze kunze yali yatandikako dda nga ate tannafuna bukugu. Community wano wennyini ayinawo ekitongole ekyatakawo Foundation for Children and Women Initiative, ate n'atuukawo n'ekitongole ekirala bakiyita gwa kiri Uyukwe, ayinayo NGO na abadde ggulu ng'akolayo ebintu ebyo mu bakyala era ng'akola n'ekibala. Ayina projects era nazo z'abakyala nga bawa ensigo, ng'abatendeka, ng'abayigiriza okulima n'okuwagira abaami baabwe. Omukyala ono w'amaanyi ddala, nange kennyini mmutunuulira ne mutya ne ngamba nawasa ki kino. Katonda nga yampa omuntu gwe nali sisuubira mwenyumirizaamu. Nsuubira obuyivu oba obukugu obwo bugenda kwongera okugasa community kubanga abadde agigasa ku level ya wansi. Kati agenda kukuŋŋaanya abakyala bonna ab'omu Kawempe, Kampala ne Uganda yonna abakolemu omulimu kubanga ebitongole abirina, ate alina n'abakyala already abasukka 1000 bakola nabo oba bali mu kutendeka. So mbadde nsaba gavumenti, ebitongole bya nakyewa, abayambi oba partners, nsaba muveeyo muyambe omukyala ono abadde ng'omu n'ate nga bayamba bali wansi we. Kati yeetaagayo abantu abali ku mutindo gwe n'okumusingako waggulu. Mujje mumusiko omukono asobole okutuukiriza ebirooto bino kubanga ebirooto by'alina si bya seyeeyagaliza, aluubirira omuntu yenna owa wansi okufuuka ekkula. Ate nga bebimu ku bigendererwa bya National Transformation nga y'agenda oba program ya President gy'ayogerako emisana n'ekiro, ate ng'ekimu ku kyo akuliriza nnyo ekintu ky'ebyobulimi. President waffe agamba bannange agriculture tulina ettaka, tulina weather nnungi, tulina seasons nnya, lwaki tetusobola kukola bintu ne tubiprocessinga ne tulisa ensi yonna? Omukyalo oyo yennyini aŋŋambye Uganda tufulumya biliyoni 5 buli mwaka okugenda okugula emmere y'ebweru nga tugiyingiza wano mu Uganda, so nga tulina obugagga obw'ettaka bungi.
Mama asabye asaba ekaze 12 atandike n'abakyala bano balinawo atandike ebyobulimi kubanga asobola okukozesa obukugu buno n'akola ekivaayo ekikulakulanya eggwanga era